naye abalokole mwasiruwala ya Rabbi oli mu church omwaka mulamba tosobola kusisinkana musumba waayo naye ngalabi yekugamba nti oye pastor omanyi kye bayita omusumba w'omuntu oli mu church nga tosobola kutuukirira pastor kumugamba bizibu byo n'ebyo bikuswaza kwogera mu public oli mu church nga tosobola kufunayo kadde na pastor wo naye ngalabi yekugamba nti oye musumba wo oli mu church nga pastor ali busy okusinga Katonda ng'okumulaba weetaaga kufuna baasa nnene na kugenda mu church kwererejja bizibu byo olwakukwateko oyo si musumba omukwano mwesibye mu Katonda olw'okubeera mu makyaki agatali gammwe kyova olaba nti pasito oyo abatuufu baasabira bamulaba abalina ebbaasa ennene abakungu n'abakulu bo bamulaba bwe pasita gw'oyita pasita w'okkulaba n'okukwatako n'okusabira baakuyambye buyambi njagala ozibiko obwongo oddeyo ku kyalo w'owangaalira onoonye basajja ba Katonda oba bakyala ba Katonda obafuule basumba bo ng'osobola okutuula naye n'omunnyonnyola n'ebyo by'otasobola kwasanguza ku muzindaalo nsi yonna kukumanya twesibye nga tuli makanisa agatali gaffe nze kyova olaba nze pasita wange ye mukyala wange nze pasita we bwe tutuula ne tutabaala matayo ku makya lwaggulo misana kiro bwe twambuka mu Lukka bwanzikiriza mu Befeso pasita wange ye mukyala wange nze pasita wa mukyala wange bayibuli bwe tugitankuula tuti misana kiro lwaggulo nze nsimbe layini nze mmala omwaka mulamba mu church nti pasita wange nga sobola na kumusemberera security eringa security sirina kadde ke nsobola na kutuulamu na pasita wange gwempita pasita wange kumugamba kinnuma bapasita abamu be mwesiba kusiba mmwe kyova olaba nti eve security tosobola kumutuukako muzibu okutuukako okusinga Katonda nze nkugambye pasita wange ye mukyala wange bwe tutankuula matayo nanzikiriza mu Befeso ne mwambusa mu Lukka ne tukkirira mu Yokaana bayibuli ne tuje kiro misana bayibuli tugitinkuula aba mwe mwesibe mu church z'abantu abatali bamu omusumba ali bizo okusinga Katonda engalabi yekugamba nti awo ye pasita wange nkukongodde